Olunaku olwaleero omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ekiboga Christine Kaya asibuludde abasiraamu b'omuzikiti gw'e Kabada ogusangibwa mu ggombolola y'Ekibiga mu disitulikiti y'Ekiboga. Christine Kaya wano asinzidde ne yeebaza abasiraamu okwagala nnyo eddiini yaabwe. Bale kusiiba twagala bamaleko ekisiibo bulungi naye era tubakoowoola okwongera ennyo obutasirikirira bigenda mu maaso naddala okunyigirizibwa okuba kugenda mu maaso bakutubuulire. Ono wabula abakubirizza okwongera okulwana okunnyikiza n'okukuliza abaana baabwe mu ddiini ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso bibeere bitangaavu. Omuntu atakulidde mu ddiini aswaza tatya kuswala byayogera tebijja. So abazadde twagala abaana ffe bakulize mu ddiini eddiini ebongereko bashaping okubeera bakulembeza abalungi ab'enkya. Abasiraamu bamusiimye olw'ettu lyabawadde. Twebaza Honorable Kaya Christine okubeera nti atutuusizzaako ebyasava byaffe okutusiibulula okumalako omwezi gwa Ramadani. Nsaba Allah tabaraka wa taala beere nti amuddiza. Twebaza Honorable Kaya obutakoowa n'okujja n'atujjukira ffe abasiraamu n'atusiibululako otuyambako mu kisiibo kyaffe kino. Ekyamazima tubadde n'ababaka mu Kiboga muno naye tetulabangayo mubaka alinga mukyalo ono ng'atambula mu bantu wansi ddala n'abawa n'abaddizaako ku kyabaafunye era tusaba Katonda amuwe kyasinga okwagala. Mu ngeri y'emu ssentebe wa NRM Kayunga Moses Kalangwa ne muwala we Jacqueline Birungi bagabudde abasiraamu beekangulumira Nazigo. Mu bibaweereddwa mubaddemu omuceere, sukaali, butto, omubadde n'enkumbi okwongera ku byennima mu sizoni eno. Kalangwa wano wasinzidde n'alabula abasiraamu okwekaliriza abantu be balonda naddala mu kalulu akajja kibasobozese okutuukibwako obuweereza. Tubeere n'omuzadde tukole okubeera mwomboze kubanga nebamulekwa baba ku nfuusi bafuke mwomboze twekembe tukole ki tubeereko mwe n'omuzadde bana. Ye Jacqueline Birungi ng'era ye RDC w'e Buvuma yeeyamye nga bw'agenda okwongera okuzimba obusiraamu kibusobozese okubukala mu disitulikiti yonna. Singa bwe muze wano netuba nga tunyumya mu nnyumba eno mubeerera birungi ngenda kulaba nga nkolagana nammwe ekitolengayo awatewali busosoze nga buli kyenfunye n'ensaka bwe mba ndeetanga kyamu. Abasiraamu n'abakulembeze baabwe batenderezza omutima gw'okubaddiza mu kiseera kino eky'ekisiibo. Ku mulamwa guno ssebo kyamaani kyentegeddeko ettu lyakusoose dda wano kwebaza kubanga Kampala waliwo eyatuyita nti futaali gyali bantu bafuna mbooko. Njagala okusiima kulwammwe muganda waffe ono Musa Kalangwa kubanga mmanyi bulungi omwitera Moses ng'akudde wano alyankula naye bw'abeera mu ffe n'ennyamba limulabako mulabira nti Musa awedde emirimu.